naye nzirayo ne mbajjukiza nti twayitawa okutuuka we tuli olwaleero. Ogenda okulaba nga be bayitako mu budinisa nga balina gye bakola ki gye balaga, naye olwaleero nga bakivu ne mbagamba kaakati stage gye mutuuseeko yakutegeera. Kaakati kye tuliko tuzze kutegeeza bannaffe bulungi bwakyo. Bano abawala bashamimu be mulaba si be batuukiridde nnyo mu ddiini nti be basembayo. Abalala abatuukiridde baluwa okubanga be batuyise olwaleero tube nga tugenda kutandika ekintu kya hijab. Kakati buvunaanyizibwa bwaffe okutegeera obunafu bwabwe, naye tusiime ebirungi byabwe. Omuntu yenna omutegeevu bw'otategeera butategeera bw'atategeera, kitegeeza naawe obutegeevu bwo tebulina kye bukuyambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanyinaze Ajatsani ya Kigozi Bajati Abatayikonde Shamira Radio 4 Jati Nava waliwo omukyala ya Rabbi Nahia Jati Nahia Zubeda bakameramani mwenna MBN Ikop Ayan Ajibakaluba Ju Sanctuary namwe abali wano bambega bannamwandu abasamize n'abatayagala ddiini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mayatuuka mu bifo nga bakuyise n'abanene naye nga abantu bakutunuulira bagamba leero kano. Bwe bakuwa muzindaano obaako kyoyogera, the way they introduce you nga batandika okuwa respect. So tulina olaga abantu abo nti okwambala hijab osobola obeera omuntu ow'enjawulo. Okwambala hijab osobola obeera CEO wa zi companies. Me I own schools. I have nyina bingi kambireke. Naye nga bingi bye nnyina byenkola. Naye nga n'emyaka gyange wengi bagamba gyewuunyisa. N'ebyo nambikolela mu hijab yange eno gye mulaba. Bonna abakozi bange tewali amanyi wenfana. Nkoze yali yebbye n'alaba kafaananyi kange oba waliwo bye tugenda registeringa n'alaba ya kafaananyi. But they don't know. So tuyina okubeera nga twekkiririzaamu n'okumotivating abaana abali eyo abali mu kunyigirizibwa, abamu tebakkirizibwa kusaala ku mirimu gye mukolera, abamu babagaana hijab. You don't have to put off your hijab because of mulimu. Allah will provide for you mu ngeri yonna yonna. So thank you so much. Saba Allah akkirize n'abali eyo mwenna bonna batutaddemu ssente. Tusabe ekintu kino kijuke. Sister Shamim kye musaba ajja tukolereyo kone conference nga egundi otegekere ekintu bwe kiti nga ky'abawala bokka. Tujje nga tetuyina hijab. Jasa abalala kumanya nti nno okwambala bino tetuli babi, tetuli we are beautiful. Naye okubyambala just Assalamu alaikum. We are reserving our bodies for our husbands. Musajja kyatayagala mukyala we kubeera nga abisse omubiri nga tagulaga basajja balala. Ekirala mwenna ali wano bw'owulya kale katugambe nti ne weeba necklace ya gold togisanyukira, naye gold bamugjawo. Gold osobola omusanga awo, olina okusima n'osima paka woosanga ki, which means bye tubisse munda biki. Thank you so much. Buli ayagala gold kubako mu ngalo ez'amaanyi. Buli ayagala gold ng'amati ogenda kugula tiketi 10. Wanji? Thank you so much. On the 31st of August 2024, boboli nayo omwana gwomanyi nti mulekwa bambi mukwate kwato mukuŋŋaanye twale namba y'omukyalo oyo mama wabo mulekwa. Tokkiriza mwana kukula nga ali ku street ataayaya. Ajja aliwa? Kino kimulekwa nga kikulu. Webale nnyo, webale ddala Hajjatania Kigozi.
With the interest of time, ladies and gentlemen, mukirize ate tufuneko from one of our sponsors, Jewish Sanctuary, owekitiibwa omwami Hamza Kapalaga, ajje atubuulire of all events lwaki yasazeewo n'alonda Hijab Nation. Abantu baliyo bategeka events ez'enjawulo, naye n'asalawo n'ajja ate abeere nga yegatta ku nsonga eno ennungi. Ssebo w'ekitiibwa, jangu obeeko ebigambo by'oyogera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Indeed. Like, wow. Hijab Nation. Wow. Hajati alina akagambo kayogedde wano bannange. Obugambo busembyeyo. Gold oyo. Saba Mungu akutukumire. Amannya nze mwami Kapalaga Hamza nga bwabyogedde. Ekitiibwa sikyewa wabula nkiina. Ndi mwami wa mukyala eyo. Nange ninayo gold alhamdulillah. Masha Allah. Naye ebimu ku bye nagoberera yali nnyambala bwetyo. Era nebaza Katonda nti nagifuna. Basically ffe nga company olwatu contacting, and this was the theme. We didn't look back, because who wouldn't want to be part of history? We are empowering these sisters of ours okubawa confidence nti ddala abantu basobola okutegeera mu busiraamu bwo mu nnyambala yo nga tokunamye ng'osanyusiza mu nguwo. So basically for us, that's why we are here. Era tubasuubiza nti tetwagala abantu baffe kufa nnyonta, ebiwoomerera byonna bigenda kubaayo ebiri nakyo straight from the blend, inshallah. Inshallah. Twabawadde ku lw'ensonga eno, ku lw'abakyala, ku bannyinaffe, ku lw'abamaama baffe, tulabe nga ensonga eno egenda mu maaso. So nze sina bingi byakwogera, just naze to support. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumukubire mu ngalo ez'amaanyi kasita tuwadde assurance nti al mashrubu mawjud. Webale nnyo, webalire ddala. Ladies and gentlemen, I want to remind you that we are having a press conference of Hijab Nation, and this event is going to happen on the 31st of August 2024, scheduled to happen at Lugogo Millennium Grounds. Ekyamazima kiri nti sponsor tulina bangi nnyo, ngenda kubeera nga mbabamenyera. Naye ekyamakulu ennyo, we have media houses around. Tulina Radio 4, tulina Pal FM, tulina Muslim Channel, tulina ECOP. Ensonga zino bwe mba muzaagala tugende ku social media zaabwe, YouTube zaabwe, tubeere nga ate mwana tuzisiŋŋaana mu mbeera eyo. Let us have another distinguished person. Onagenda tubuuzaako bubuuza omwami Ayan Motors. Tola ku salaamu. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obako obwange bwakwebaza bwebaza omukyala Shamimu okuvaayo n'otegeeregera Hijab Nation. So tuli basanyufu nga ffe aba Ayan Motors tugenda wagira bwagizi. Mbadde mabega omukwano gwange omunangamba ate gwe Ayan olimba olina kugula teberi y'obukadde n'obukadde. Sebo ndi mabegawo wano mbadde mpita obuyisi nga ngenda kunywa kachai ne gwenzize naye nagamba bwe ndengedde ng'ofina kuliko Hijab Nation nengamba sijja kubawa mutima mubi kanzija ate mbeerewo ng'omujulizi ng'ate Hijab Nation egulawo ekintu kino inshallah. Tusaba Allah sema omukisa akitwale mu maaso n'abakyala bannaye kwolwo mujje nga mukikoze bulungi, twagala tulabe Hijab nga zizanya. Mbozi n'akasembayo bahaji abasiraamu n'abalala simanyi, naye abakyala baffe bannaye mubategeeze bambale bulungi. Hijab zikyukemu. Omukyala ogenda n'omulaba nga ayambadde Hijab naye nga ekyamazima erabika si Hijab bannange.
Hijabu ng'etiise tuleetera obunkenke ne tutambula ffenna mu kibuga nga tetukyalaba. So nasaba Haji Mukambuwale Haji Bakano banneeyanza nakulabye hijabu wakazi akyukidde ddala. Hijabu ntuufu nnyo. So tusaba abakyala hijabu muzigule nga ntuufu. Kuolo Hajjat Shamim abakyala bagire mu hijabu entuufu balema ate tuteerawo mbeera ate tujja mu mbeera tukyankalana mangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala ng'oli wano weekubireko mu ngalo ez'amaanyi nga tokyayambala hijabu oyambala jjabu. Ekyamazima kiri nti omwami ensonga gyakonyeeko nkulu. Katufune ebigambo ebirungi okuva ewa Alhaji Bakaluba. Abeeko ebirungi byatubuulira nti ye baalina mikwano gye abooluganda abalungi abaagalwa bambala jjaabu oba hijabu. Olwo olunaku bagenda kugira mu jjaabu oba hijabu. Bulungi ki obuli mu jjaabu oba hijabu? Haji faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Otandika okujja okwogera wano naye oba ogenda kuddako okwogera n'ofuna yakulabye edda n'akugamba nti ebiri ewaka yabirengedde dda. Naye neyanzizza okuba nti agambye nti kyeyalabyeyo kirabika kyateredde. Nkweyanzizza nnyo bana yabateesiteesi ab'ensonga eno ontwala omukisa guno okubeebaza ennyo nnyini ddala mu nsi gye tugenzeemu. Nsi ya bwonoonefu era bw'oba oyagala okulaba abantu abo society bwefaanana batugamba nti otunuulira abantu bagikulembera oba abantu abo abafuuka ab'ensonga be twaligambye nti ba celebrity kuba abantu be bakufuula okuba ow'amaanyi. Wano mu Uganda abantu kati be twogerako nti b'amaanyi ogenda okubatunula ensa yaabwe mu butuufu nga ekukaabya maziga. Shamim ne banno abateeseteese ensonga eno njagala mboogerere eri abantu basobole okutegeera ekintu kino. Obusiraamu ddiini eyajjula ate ey'amazima, naye envuunula yaabwo y'erimu obuzibu. Islam is perfect, but human interpretation has got errors. Okay? Wano we tuzze tutudde naye kyensinza okwagalawo ebadde tolerance. Ffenna entegeera yaffe ku buli nsonga ejjira ku mitendero gya njawulo. Tetusobola kutegeera kintu kimu ku ntegeera y'emu ku budde bwe bumu. We tuli wano waliwo abambadde empale, waliwo abeesibye ne batabikka feesi, waliwo n'abasibye feesi. Hajjati Kigozi bw'abadde ayogera agambye nti yasooka n'ayambala obugoye nga alaba si bwe butuukiridde kati waatuuse. N'anyumya olugero lwe n'agamba nti yagenda n'amala n'atereeza. Era ekigambo ky'akozesezza it was very polished. Agambye to inspire. Faith, okukkiriza, it is a set of rules z'omala okukkiriza. Obuzibu bwe tulina kutandika kukwasisa bantu mateeka mu bulamu bw'omuntu tebateeka tteeka. Ekintu kino nkyogedde emirundi mingi naye abantu tebakitegeera. Abantu bateesa, bw'oteesa n'onnyonnyola omuntu n'akitegeera. Omuntu ekintu ky'ayagala bw'akitegeera akikola. Bw'akikola ogenda kulaba nga mwateeka etteeka ate nga temutegedde nti mukoze eki? Nti muteesa etteeka. Buli lw'otandika okulagira omuntu akola ekintu nga takitegedde tasobola kukyagala. Tasobola kukikola lwa nsonga nti aba takikoze eki? Takyagadde. Ate okukyagala kuva mu kukitegeera. Kakati bano hijabu zaabwe bazeesiga. Naye njagala mumanye nti balina olugero lwabwe. Nze ngenda neetunulira bannyinaze. Waliwo lumu lwe twakyankalanamuuko ku baana. Naye nze ndi controversial era baseeka abamu banziruka bambeera wala. Naye nze eddiini ngitambuliramu naye I apply common sense. Okutegeera kwange Mukama kwe yampa. Abakyala bano bannyinaze bonna kati beesiba bulungi nnyo ng'omukyala omusiraamu bw'akola ki?
bw'abeera. Naye nzirayo ne mbajjukiza nti twayitawa okutuuka we tuli olwaleero. Ogenda okulaba nga be bayitako mu budinisa nga balina gye bakola ki, gye balaga, naye olwaleero nga bakivu. Ne mbagamba kaakati stage gye mutuuseeko yakutegeera. Kaakati kye tuliko tuzze kutegeeza bannaffe bulungi bwakyo. Bano abawala bashamimu be mulaba si be batuukiridde nnyo mu ddiini nti be basembayo. Abalala abatuukiridde baluwa okubanga be batuyise olwaleero tube nga tugenda kutandika ekintu kya hijabu. Kakati buvunaanyizibwa bwaffe okutegeera obunafu bwabwe, naye tusiime ebirungi byabwe. Omuntu yenna omutegeevu bw'otategeera butategeera bw'atategeera, kitegeeza naawe obutegeevu bwo tebulina kye bukuyambye. Tuyambagane mu kumanya tusobole okutegeera. Shamimu, Farida, mwenna temwatandika nga mwambala ezo hijabu, mugenze musenvula. Nze ekinnuma mu umma yaffe, onansonyiwa Hajjati Kigozi kankyogere, ye muntu aba agguse ku ludda lweri n'agaana okujja okuweereza munno omugwa mu mpolampola, amutegeeza, amusike, amusembeze. We call that radicalism. Sijja kusemberera Haji Bakaluba lwa nsonga nti doctrine ye sigikkiririzaamu. Bw'otandika ekyo kitegeeza nti okumanyako tekulina kye kukuyambye. Kye tuliko eno tutandise ku bridginga. Tusanga abanyikira, abatandise okubanga bayingira n'abatannaba. Era kye kigenda ffennanga ennaku z'omwezi 31 August okutusembeza. Abakyala nga bambadde ebiddugavu, abaami nga bambadde byeru. Shamimu, nze nabadde nina kuba mu Europe, naye kwolwo okujjako nga Allah ateeseewo enteekateeka endala, kuba nze empulaninga ate naye n'ateekawo ebirala. Ngenda kubeera Lugogo ku Millennium Ground, tubeere ffenna, tusanyuke, tuyige, abakuba taekwondo babeerewo. Obusiraamu kino kye bwetaaga. Bwawamu atannaba kutegeera muyamba akole ki? Ategeere omuntu. Nze banne nabeera e Bungereza, munansonyiwa ndabika nandazemu, abaana abaakolanga ebintu ebitali mu busiraamu baabanga baana b'abasiraamu nnyo wano. Kitegeeza abaana abo tebaabagazisa, tebaabategeeza, naye baateeka mateeka. Toyambala bwotyo, ogenda kubeera buti. Mpola mpola. Shamimu Kaliddalu waffe tumuwagire. Kyakoze kiremye abalala. Bw'abanga gyali gyakolera Katemba wa mukola, naye ng'akakaya akyakateeseeko. Gwe bw'oba onoonya omusiraamu omubi ennyo otandikira ku Shamimu. Waliyo abalala bangi nnyo. Kaakati mwabagenda okulaba ne kino mu kikube, obwo bugenda kubeera butamanya. Kyakozeeko, kyatandikiddeko, kye tugenda okutandikirako. Ate nsaba Allah tusaasire eneebeera entandikwa y'ekyo ekinene nnyo, naye mu byonna twaniriza atannaba kutuuka we tuli. Tumusembeze, kuba buli lw'otandika okubanga oyogera n'already abakikola, omuzungu agamba you are talking to the already converted. Bw'oba oyogera n'abo bokka ate abakkiriza edda, ate oba olina mugaso ki? Kuba oba tokyasika. Shamimu kyakola olwaleero kyakukola ki? Tusisinkaneyo nga 31 August. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwongere engalo ez'amaanyi. Ebirungi nga biwooma biba bingi nnyo, naye mukkirize basponsors bangi era nga beegasse mu mbeera eno nga bwetambula. Tulina CEO owa Bukhari Medicine, ono nga Kafulu Nakinku, musawo mu kujjanjaba shitaani zonna ezibasumbuwa. Bino simanya mpulira ekintu kirina ensimbi wano, simanya senga wange akoze atya, simanya mwana wa neighbor. Sheikh Bukhari akola ki? Era ngenda kumusaba asituke mu bigambo bye birungi nga amaliriza okwogera ku hijab nation, obulungi obuli mu hijabu ba hijabu, masha Allah. Ne Bukhari Medicine nayo ajogereko katono nnyo n'olunaku olwo lwennyini nga 31 insha Allah tujjenga tukimanyi, togenda kubuuka ddagala. Ojja kulibuuka alibuukulule. Sheikh wali Fadhal Sheikh, sabo situkobeke ebigambo byoyogera. Bismillah. Alhamdulillahi alladhi nashara biqudratihi albashar
وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة البغو والحضر أكيم بانسابوكو فونولا وابتعث محمدا إلى كافة البغو والحضر الله يسيندك وجتي والنبي وفي محمد monsiyonna okutegeeza abantu amateeka ga Allah na buli kigwano okutegeerwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanyinaze ajatisani ya Kigozi bajati abatayikonde Shamira Radio 4 jati nava wali omukyala ya Rabbi Nahya jati Nahya Zubeda bakameramani mwenna Mubien Ikop Ayan Ajiba Kaluba Du Sanctuary namwe abali wano bambega bannamwandu abasamize n'abatayagala dini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo bigenda kuba bitonotono. Ekituufu nsaba tusooke tukubireko ku bakyala bali eri obukala ababiri. Ebintu ebyo tubitera kusangika mu bakyala ng'asobola okubateekeza musota. Era nkakasa bbaawa abakubuzibu ssaawa 4 nja kukuba aba akitegeeza nti nja kukola ki. So ta training akuba basajja wabula self ki newankubadde mulimu ebisajja ebigwana obuttula olw'enneeyisa gye beeyisaamuko mu maka. Ajja ti nsaba Allah singa nnamu ku ssente nina zizino kansaba nkuwe. Amiina. Akakaaya mu ddakiika emu oba 2 biidhinillah. Nsaba nyongerezeeko ku bigambo bya Ajiba Kaluba ne Mwanyinaze Shania. Ati nze Kigozi naye twakirizigana tube bannyinaze. Okiwakanamu ekyo? Mukwano gwange nnyo. Mumpulirize wano. Abatukulembera abasooka obusiraamu bunene nga tebunnasaasaana. Abakyala abaali nga abasiramuka abasiraamu bayambalanga engoye zaabwe nga zibikka bubisi ntumbwe na mabeere ng'emikono gisigala giri kiki. Naye nga bw'osiramuka oyanirizibwa bw'otyo nga tolina n'amateeka gakola gatya. Baba Warabu batya ebintu 3 okulagwa ku mubiri gwabwe. Batanya enviiri bazitwala nga kyabbeeyi. Kizibu nnyo Muwarabu musiraamu si musiraamu musanga ng'enviiri ziriwa. Bo bamanyi kyakwewunda kya mwami. Abawangalirako abali batuuseeyo ndowooza ziringa ennaku 4 nga ndi mu ggwanga. Naye nabadde Dubai nempa Omuwarabu salaamu gwe nabadde ndi naye naŋŋamba nti oyo si musiraamu yadde Amina. Naye nga yeebisse buki. Kati batyanga nnyo okulaga enviiri zino. Ekyokubiri nga batya okulaga entumbwe. Entumbwe musajja agwirana nnyo n'entumbwe. Kyova olaba buli dakiika ga kikazi kya ntumbwe edigidate. Ekyokusatu amabeere ng'ebyo babitya. Kati nga bwe basiramuka basigala ng'engoye bazambala batyo nga ne bwe batambula bwe batyo. Kati kano akakaaya kanene ak'omunda kano ako kana akali ajati nava nsonyi okusonga mukali akali munda kati nga kebabikkako buki mu nviiri. Allah nasseteeka katannaba watteeka lyakwambala ngoye naga nti waliyadribna bikhumurihinna ala jiyubihin. Allah nabaga nti kati mba mukola kali akali munda mmwe kemutaddeyo kubanga bayambalanga ebigoye ebinene bino bayita diras mu Luwarabu babiyita jaibu. Kati nga bakyambala bwambazi. Allah nabaga nti kati bateekeko ko n'akakaaya nga boolaba naava kagize eki ono wa ina yehina naava nga bokalabye Shamira Radio 4 nga bwayambadde ono omukyalo ono ndowooza nga bwayambadde n'oli obwedde akola make up oli omweru nga bw'olaba bw'oyambadde nga tuyambadde Ajati Sania Kigozi bwagize eki
ahanga Shamimu bwayambadde Allah ga waliyadribna bi khumurihinna ala jiyubihin kati bateeke kakakaya kafanna bwe bato basoke balabikire ddala nga baki oluvannyuma lw'ebbanga nga litambudde nga basiraamu nakinkuba ddala n'alyoka setteeka litusomye ya ayuha newankubadde linguddeko buki bugwi aya netategeerekeka ya ayuha nabi olwo Allah setteeka kuba maze okunnyikira n'okutegeera obuki okakasa ekyo lyakkira na Madiina ya ayuha nabi owange gwani Muhammadi mumpulirize wano okakasa nti lyakka ate ne Umar okakasa nti basooka kubeera batyo nga bw'olaba naava Shamimu nga bw'ayambadde Umaru ajjeeka n'asisinkana bakyala ba Nabbi nga bambadde nga Shamimu nga bambadde nga ngono nga bwe bali kakati we yayingira n'alaba Aisha nga bwayiseewo Hafsa nga bwayiseewo bwe batyo nga bweweraba n'agenda eri Nabbi nabwe Rasulullah zize yali amuyise nga tulina olugendo lwe tulagako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tayina mu muli idea ku nyambala y'abano akimanyi Allah yalagira bambala obwo obuki baba bagenda Umaru nadde mabiganagani ya Rasulullah fa abakyala abaffe nno nga banjawulo si be bali awo nti batuuka ku mutindo ogugwo ogwababo tubadde twagala bo baawukaneko n'abaffe mu nyambala bategere nti bano bakyala ba Nabbi ono mukyala wa Umaru nambuuza otegeeza ki n'amugamba okusinziira ku ntunula gye ndaba bakyala baabo era esababu nuzulu kukakweteeka kwali kwa Umaru bakyala baabo okusinziira ku ndaba gye mbalabamu bakole batya liteeka ya ayuha nabi owange Nabbi Muhammad sallallahu alayhi ya ayuha nabi ya ayuha nabi qul li azwajik gamba bakyala bo wa banatik n'abaana bo obuwala wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin kati Umaru yagamba ya Rasulullah okusinziira ku kyendaba nze ndaba abakyala abo bali ambadde jilibab Nabbi amubuuza nsonga ki n'amugamba nti dhalika adina nze ndaba ekyo kyekinene okutwawulako nti ono mukyala wa Nabbi ono si wa Nabbi ayurafuna ate bategerekekwe ddala nti bakyala basiraamu wala yu'dhain teriyo yadde agenda kuddamu kuyisa mukyala wo mu maaso kumuyisaamu mu maaso lwakwambala nga bw'olaba Saniya bwagize eki Allah n'alisanga etteeka kati waba Umaru alazenga bakyala be abatali banjawulo kati lifuuse eki Aisha anyumya agamba nti muffe bakyala ba Nabbi twalina figa Aisha ali mukyala mutono nga bw'olaba ajja Saniya kigozi omanyi she's kinda tall and slender kankose oluzungu kakasenta ndi serious yali mukyala mutono but she was beautiful Sani ono bwajjako akakaya mwattu kakyala kalungi era nawe oyinza okayitako obuki Sheikh kinda soko omuddemu ndikamu nza n'okola ensobi ebyabawalemu akazungu lobayo kalobe naye ekituufu mukyala muki era nkakasa bwajjirako bbaawe nikabu bw'aba musajja bw'atayisangalo mu maaso abaako ekimusumbuwa kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallama mu mbeera yali efaanana bw'etyo Aisha anyumyaga nti teeka bwe lyajja twagenda okulengera abaali mu butale twakomawo tutaddeko engoye zino ennene nga zibikka figa paka n'omukyala eyali omufirika mukyala wa Nabbi ayitibwa Mariyatul Qubutiyu ashanba'u al-Misriyu eyazala Bulayimu yalina kye bayita figa kikankane gosinga obimanya musingako obwononifu okitegeera mulani bine kati bonna bamulinda kubanga ye figa zayitanga bamulinda balabe bonna bagenda okwetegereza nga toyina bw'olaba nti munda mulimu ekikwatagana figa nga yambadde kimufiitinze kimuyiseeko bwekiti naye ng'ebiri munda Nabbi kyava agamba Umaru n'amugamba nti anta rajulun min faqih au anta rajulun faqih oli musajja muki ontegerekese ezo zimukumiza za Umaru so n'olwekyo okwambala ffe nga ffe abasajja nammwe abali awo abamu muli busiraamu by chance
mwazaliwa bakitammwe nga basiraamu, mwasanga bajjajja bammwe nga basiraamu, ne yazimba muzikiti nga musiraamu. But waliyo abali mu busiraamu by choice. Waliyo abali mu busiraamu ngakkiriza ku myaka 35 n'aganza ensiraamu si. Takbir. Najjamu sapule n'agikola atya? N'agiteeka wali mu byanoonya okwambala kyamanyaga nti kanve ne mu kino kantekeko olugoye oluwanvu. Mutera okuli omukyala gwe bayita Jennifer Grout. Mukyala abadde muyimbi nnyo mu Amerika. Okamala obukamazi, she's in Islam by choice. Yayingira obusiraamu ate n'abeera proud of it. Teri kisinga kutuluma nti abayingira mu busiraamu by chance be basinza ate okuvumirira obuki. Ababulimu bazaalwa baki? Kamba bwe ekintu kiri kimu mu abakyala ddala mu abawala bali ku media. Bw'oba owulira obusiraamu bukutamye tobwagala, please tugambe. Shamimu nkwebaza okuleppuka n'akawala kali akakuleppula erinnya ndidduka n'olwana tiimu kaki katugambe nzo obusiraamu nabukola ki? Takbir. Kiki kyoyeresa ekyamaanyi? Ekituufu abakyala abasiraamu balabika buki? Nagasijja kajjako n'abawagira oli omuwala simujjukira linnya zaala okakasa nti ekituufu talina kyali n'erinnya tulyerabira. Shamimu eriryo tulijjukira. Nze nti nze sitabiduma mu mmanyi abo baana mu mbeera ey'okuba nti ffe obusiraamu bwe bwaffe wallahi twalwana. Shamimu n'alwana ate kino kyategesa agibakaluba kigenda kwongera abalabemu muteekamu ennugu kyetwali tulwana tukuba ate Shamimu yakitaddemu so zahala nsaba ofunewo otulonyo ku mazzi ove mu kuzannyira mu busiraamu olwakaki olwakakaaya. Baleka abaana b'obusiraamu bambale kuba bwe batyo bye baakuzibwa. Ate nkakasa naawe bwote wali wakuzibwa media na nsi yekwonoonye. Nsembyayo kino okumanya olugoye luno lwa bbeeyi, okumanya olugoye luno wulira Allah w'ekitiibwa yawa amateeka nooza surati Nuuru embaseerabidde yaga nti wal qawaidu minan nisa, waliwo amateeka agafuga abakyala. Bakyala kyabo abato la allati abakuze mu myaka. Era kino njagala okubategeeza nti ne ku lunaku 31 mugenda kulaba abakyala abakadde bakyala ki la yarijuna nikahan nga takyasuubiramu nti waliyo omusajja ayinza omugambako akagambo. Wulira Allah omukyala waali bamaama waffe bwe bali nga takyasuubira nti sula ayinza okujja namuga nti you're beautiful. Kati omukadde ogenda munyonyera kinti mulungi yenna amagulu Allah yaganyiga tannafa. Emba zino zaagwamu ennyama bateeka sekule simamu nfuna takyalina kimunyumira ku nsi okujjako okulaba abazzukulu n'abaana be. Takyasuubira nti ayinza okubaako kyakola asanyuse omwami. Ebyo bigwawo naye yaga nti la yarijuna nikahan, tebagwana tebakyalina nniya nti banaddamu ne bafumbirwa. Wulira Allah yagamba nti laisa alayhinna junahun, tebalina musango an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Okategedde tebalina musango singa bakwata engoye nga zoolaba Saniya zayambadde, nga boolaba bano, nga boolaba baana bali ku mmeeza, nga woweeraba n'aluteekako olugoye lwayambadde nga terugenda mulaga bwere. Kuba bamaama baffe atuuka nga nebbere liise mu gomesi nga naye taliraba. Naabo bw'oliraba oliyiteko buyisi terikyakukola ki? Naye gati yalitaddeko olugoye nga terugenda kumutyoboola. Lwaki ate ggwe akyayina ebikangakanga? Ate otufuukira ekizibu. So nsaba Shamimu ogume. Ebigenda okuddako oluvannyuma lw'eno press conference bye bingi naddala muffe bamaseeka. Bigenda okuzitowako. Negwe nkumanyi totera kupowa. Totera? Bigenda kuzitawo nti eno bidaa eno sibya tusooke tulaga abantu nti obusiraamu buyina kuba ku top. Ate namwe temwongerezaako mwe ba comment sectioners. Kituufu nange nakirabe tekigwana busiraamu tujja twambala. Abanayogera boogere wallahi
Allah yudafi'u alladhina amanu. Allah wali okuddukirira abo abasazeewo okuteeka mu nkola amateeka ge ajja kuddukirira Shamim. Allahumma amin. Mukirize ebigambo byange tebitira kuba biwanvu ate lwaleero biwanvu yemu lwa nsonga nti ekigenda okuddako nze nkimanyi ate nkirengeraawo mu maaso nga bigenda kudda ku podium bakube ate nzego bagenda otandikirako naye ngumye. Lwaki ngumye? Kubanga kino kye tuliko tulaga abaana b'obusiraamu tibambala bati si kukunama si mwolese gwa kuleeta mugagga simanya tulina omugenyi omukulu ava mu nsezi kino ekyaffe tukiyite na kyaffe aja Sani ya Kigozi nawe katunulayo kuba naye bagenda kukubiramu ekya Sani ya Kigozi nga bwe mukirabye kyakwolesa nakakasa nti obusiraamu buteekeddwa kuba bwe buti. Lugoga 3 insha Allah fenna tugenda kukola ki? Tugenda kubeerayo. Muve mu kwetiitirira olw'obusiraamu bwammwe. Teeka kakaya kakirize kabeereko. Wallahi omwali w'omuvubuka bamuyita Jala Trophy abamumanyi. Jala Trophy kasale bekafumita kavayo na byenda. Yanga nti seeka Allah yatuwa obusiraamu eka ate obw'amaanyi. Mumulaba nno nga akuba amakoona twabadde tuli ku mpomo nga tuli mudeira nanga nti seeka mwannyinaze baamuleeta e Dubai ajja akole. Omwarabu n'amuga nti jja kaakaki n'olugoye otherwise oddayo. Si bya wano tubakumidde emirimu mu Uganda mwosobola tetenkanya nga ne tiketi emuzayo tagikola ki? Nangamba nti brother sijjako kakaya ate sijjako luki. Nanga nti seeka ne mutika naddayo akoma obusiraamu bwe nga tabutyobodde. Oyo muganda wa Jalani kati ate gwe ayina bbaawo omusiraamu oyina by'otulaga ki? N'abaffe balinga ggwe bayinza n'okuba wallahi bakusinga obulungi. Please ebibyo bikuume tebikyalina ate kamba weekise kuleeta emu mu kwebikka nti oyeruka teweerusiza. Ogenda okulengera nga omubiri gugenda guvaavaayo mpola owoza simanya kumbe eno Mungu akola ki? Fesi yenegana kuba yetunula mu musana naye oli bwajjako agamba akakyala kange kalabika keekuuta naye nga teweekola ki? Naye gwe ne weekuuta ne weeraga n'okweraga nti weekuuta amavivi ne gatunula nga ffenna agenda okaddiwa. So nsaba busabi insha Allah saba Allah akkirize mukirize ebigambo byange mbikomyawo 3 tuwagire Shamimu biidhinihi jalla al-maula. Tuli basajja bajjanjabi ku Kisenyi bus terminal oyo nze amujjanjaba Shamimu n'abalala asobola ojja ku Kisenyi bus terminal biidhnillah shop number tyarafone tukujjanjaba endwadde zonna ezikwatagana ku shayatin n'ezikwatagana ne ku mubiri gwo gonna biidhinihi jalla al-maula. Mukirize ebigambo byange mbikomyawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nga tewali akoze eki kitegerekeka. So tusaba media houses zonna ensonga eno tugitwale nga nkulu nnyo lwa nsonga naawe Patricia, Patronella, Ella, Queen B, Slemama okyasobola okuslayinga ng'otaddeko akaki tekikujjako bwa Patricia bwo kitegerekeka. Ate naawe Fatuma ng'okunamye Fatuma ng'okoze eki naawe mwana tekujjako bwa Fatuma bwo wabula modesty ekitiibwa kyo dignity ne decency bikamuuko wansi. Nyina kakufo in 1 minute or 2 oyogere wa barakatu. Tusanise nnyo okubalaba bassebo ne bannyabo mwebale kujja. Fenga Radio 4 tuli basanyufu nnyo okubeera nga tuli part of this era nga njagala okutegeeza nti ne bw'obeera ggwe bwe bakuwa ekirabo nga kiri open nga tebakisabise bulungi already oba otegedde kyekikuweereddwa naye bwe bakuwa ekirabo nga kirapingiddwa muli oba weegomba n'ogamba bannange oba bampadde ki so ng'oyagala okukisumulula omanye kikye bakuwadde. So n'olw'ensonga eyo kitegeeza nti omukyala yenna bw'aba ayambadde bulungi nga yeebikkiridde ate buli muntu aba yeebuuza aba ayagala okumanya omukyala oyo. So n'olw'ensonga eyo
Shamim tukwebaza okubeera nga wavayo neno idea ate era neneebaza nnyo ne Radio 4 okubeera nga eri part of this. Naye kenyinyini ng'omuntu era bwoti nga bonda bwenti bwempeereza newankubadde nga kampani gye nkolera si ya busiraamu and they allow me okubeera nga nkola bwenti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Munsonyi w'okudda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange kino nkikolera nnyo buli client bwe mbeera ku mukolo sitera kwerabira client wange. Hajja tishani ya client wa Pale FM. Ngenza okulaba nga ayogedde bingi ng'ate teyeeyogeddeeko. Ne ŋŋamba nze ndi marketing manager. Nze mmukaabirira mpa obulango. Kati ate ndi wano simwogerako lwaki. Bannange hajja tishani ya olunaku luli lwe tugenda okubeera 31. Tugenda kubeera Lugogo. Engoye ze tugenda okwambala azirina. Bw'obanga oli wano ng'obadde oli awo osiriikiridde ogamba nti ngenda kwambala kyekanzu ngenda gijjawa, hajja tishani yakola ki? Azirina zonna. Hijabu eza black zonna azirina. So toloonya walala akuwagoowa. Bwe mubanga muli wano nga hajja tishani yatutaddemu ensimbi ze. Bannaye tugende gye tuba tujja engoye ze tugenda okwambala ku olwo olunaku. Amwetaaze osobola ogenda wali ku Supreme Council awo ng'oyingira ku gate edduuka lye weeriri ne ku Ham shopping ground edduuka liri 99 ne 98 hajja tishani ojja kubeera ng'omufuna. Simanyi obakkiriza ennamba y'essimu ogigaba naye nga client wange mbadde nsaba nkayiseewo. Kino nja kikolera nammwe abali wano ba client bwe muli bamumpadde emirimu. Owa ayani nkwesunga nnyo. Ku 17 katonyeze mwenda fama mafa. Banaye mutuwe bize mutuwe obulango ku Pale FM. Thank you so much. Abalungi abagalwa, this is the time. We are going for the dialogue between you and the panelists. So whoever has a question nga kiri related ku mulamwa gwe tuli mu kutambulirako celebrating hijab era Hijab Nation on the 31st of August 2024 Lugogo Millennium Grounds. Bannange tujijjuze booge abasigale tubasindike ku lives ez'enjawulo gwe balabira ate nga basasudde si bwe kiri. So whoever has a question nina kusaba mu dakiika butikitiki obeere nga obuuza ekibuuzo kyo naani gw'okibuuza. Thank you so much. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze Radhia kola ne BBS Alfaina. Ekibuuzo kyange kigenda eri Shamim. Shamim ye muntu omu kubendabirako oba oliawo okwambala nga bwe nnyambala nti yampa that courage era mukwano gwange kino yakimanyi. Shamim ekibuuzo kyange ekisooka kiri nti lwaki mu events zonna since tutambulira nnyo mu entertainment lwaki mu events zonna walonze Hijab Nation? Kyekibuuzo kyange ekisooka. Ekyokubiri tugambe nti Zahra Toto okuvaayo n'atukakkanya bino bye bimu ku bibala bye tufunyeemu. Shamim, let us have this question handled immediately. Yeah, so that we can save time. Thank you. Sembirako wano. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lwaki mu bivulu byonna Hijab Nation? Si ekisose? Nkoze ebivulu bingi ebyensi. Bingi sibala. Mbadde nsula bweru, bayimbi, ngende eno, ngende eri. Nze nali nyambala bubi. Neeseka gwe anzirako n'amumanyi. Kati alina PhD mu Sharia. Abadde ambeerako ekirala nasomera mu ssomero lya Busiraamu. Natuula ne ŋŋamba nkoze ebivulu by'ensi bingi kuba ndi mu nteekateeka ebivaamu. Ne ŋŋamba njagala nkole ekintu kino yali buli mwaka nconcentratinge ku Hijab Nation. Yensonga lwaki nakitandise kuba mpulira kyenjagala oconcentratingako. Ndi mu myaka omanyi tetumanya Mungu ddi watutwala naye Mungu wabantuusiza mu my 30s. Mpulira ddala nga n'emyaka egitandise omusemberera. So mpulira nga njagala atwala omwoyo gwange nga yeesiimye nagwo. Nakugambye aim yange nti buli event eyo 31 ne bwenfunayo abakyala abakkiriza ne bakyuka ennyambala yaabwe n'ekyuka nze ndi contented.
and contented. So first sirina ba sponsors bangi nnyo batutaddemu ssente abasinga tuli mukolagana nabo ngenda kuwa juice ngenda kuwa kino ngenda nkwata ssente yange y'amawulire ne bakyali bange gye tuli mukola ki mukuteekamu. So it's not all about money but it's about the consistency ne love gye tulina eri ekintu kino. Aim yaffe yakuwulira nti tusobola njagala kusooka kulaga bantu nti tunyuma nga twambadde hijab eno n'abagikuba bonna ekya Zahara Toto kyogambye. By the way namusonyiwa. Takbir! Namusonyiwa lillah because muwala musiramu era musabira nnyo Allah akkirize naffe twalinga ye akyuke nga ffe. Mungu amukyuse one day one time. Nti njagala balabe beauty. No yali eyamma kuba n'ekiruma nti abatumme emirimu olumu basiraamu. Tugenda mu companies zaabwe naga aleka ojja kunnemesa bakasitoma. Vaawo. Asooka alabe beauty because my aim kukwata drone. Kukuba kifaananyi nga twambadde abakyala. Omuntu alaba agambe n'atali musaba wallahi banyuma. Kyekigendererwa kyange. Era we nakiwulira kuba nakiwulidde dda nga tushootinza bu video busoosega munyuma abasiraamu munyuma. I'm already contented. Thank you so much. Buuza okusookera ddala amannya gange nze Ssennoga Jordan. Nali musajja mukristaayo n'ensiramuka. Takbir! Nasiramuka 2017 era Allah n'ansaasira n'entegeera ddiini yange. Munansonyiwa okubanga nyambadde bwenti obanga nyinza obanga enviri tezenkanyenkanye kuba bye bimu ku bye nasooka okusoma. Ekibuuzo kye njagala obuuza nandikibuuzizza ndowooza nga nyambalidde ddala nga ggwe. Ne kankibuuze ku lwabo abali mu mbeera. Songera ddala muze ensi ekitegeere. Kaakati ekibuuzo kyange abakyala abambala hijab balabika bulungi era tubaagala nnyo. Naye omuvubuka nga ggwe yandyagadde okunoonya omukyala ki oyo. Naye abasinga bambala hijab ate basikirize olunsi omusajja olw'okuba nti alina ssente mulowooze senti ntuukiridde n'alema olunsi okugenda n'omuvubuka nga ggwe kati embeera bw'etyo ereetera omuntu nga ggwe okulowooza nti oba osaanidde kubeera nga weeyisa ng'oli ono omukyala asobole okukukola ki okukukkiriza. Kitegeeza nti omuvubuka ali ku mustawa ajja funa obuzibu bunene nnyo okufuna omukyala ng'ono omuwala ng'oyo oba omuwala ali mu hijabu nga muwala mulungi alabika bulungi kubanga omuwala oyo alaba nga yeinvestinzemu kinene yeetaaga omusajja ng'alinga kale kaŋŋambe nti Haji Bakaluba oba abasinga batuuka ne ku level ebeera nga yes ayambadde hijab naye ng'omusajja ne wanaaba si musiraamu naye ng'alina ssente ajja mukkiriza. Ekibuuzo kyange simanyi oba kitegeerekese naye challenge eyo nnene nti omuwala alabika obulungi ajja leetera oli backsliding olw'okuba nti amuteerawo challenge. Kati nsaba Madam Shamim ne bamaseeka abayinza omuyambako mukwataganye engeri y'okusomesa abawala babeere bagumiikiriza mu hijabu zaabwe. Beetegereza abavubuka abandi badde bajja gye bali naye omuvubuka naye ayinza okutya n'agamba omuwala oyo alabika levo za Haji Bakaluba ate nga ne Haji Bakaluba olunsi aki yazimalayo ze yeetaaga okubeera nazo. Neyanziza nnyo neyanze Sharia naye Robert yavudde eri nampa mwero ekisajja ne kimugamba nti kwata Sharia ozikole ki ozimuddiza ogende naki. Omwami oyo ekibuuzo kyabuuza Sheikh oba Haji Bakaluba yaba akaddamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisooka okulabika obulungi ku mukyala si musango. Bw'aba asobodde okweteekamu akasente nga ye okusikiriza oyo abazze si muki. So naye abeera ne choice mu mbeera y'omusajja yenna nti musiraamu. Si kirungi kulowooza nti omukyala ajja kwagala b'amakanzu. Naye abeera naganze nja kufumbira musajja musiraamu ng'alabika bulungi newankubadde tali muki. Abasinga okukalubizibwa okuwasa okutuwa abakyala be bamaseeka. Wallet wise ekituufu tubeera wansi. Ate naye abamwenkanya okugenda n'ekyo ky'aba akoze eki.
si musango era tegubeerangako muki kati oyinza okuva eri nebyokuzannya olwokuba toyinaamu sente wepankire ku saniya oba nahiya utya baapakasadda bayinamu kale kambawo ekyokulabirako kali akawala kali Fatuma Ali kaŋŋaase kankyetegereza twali ku mukolo gwe gumu nkyetegereza naye buli antuukirira ndaba naye nja kufumbirwa musiramu situka oyo tanjeemera Fatuma katikitoka kaba mu byako nenga kataddeko ki akakaaya naye agase kanja kufumbira musajja musiramu kiriza gaana naffe abasajja obulungi bwaffe waleti nsiiba mbagamba oba okakasa nti oli mulungi genda mu ndabirwamu gwe omusajja oggyemu engoye zo zonna ombuulire owenkanankana nga gwe kennyini eyeetunuulidde oti tetuba na figa y'omusajja wa ntegerekese tovola abafiira kwagiba kaluba naye ndaba ngenda musinga okulabika obulungi naye sente zimusinza okulabika kale insha Allah tukole ekikulu etuvudde tukole omukyalo oyo ajja kusiima mu mbeera yonna kuba nabo baagala kulabika buki baagala kulabika bulungi aja abadde amuwassaliyako nakalaba aja ajja amuwassaliya ajja oyakola nsobi okuva ku shariya agende nemwero ya Peter kubanga ebintu byensi bineno bi substandard UBP yali yakajjanga tujanjawaza kati yuno kyojja BP tetukyagikola ki tetukyagiraba kati kirizagana at least beera proud of your deen girobeera n'oyo atannakuwa mu mbeera y'obufumbo oba oli awo we muli no bano kyankalana kuba mu kyankalanya nnyo lwa mbeera odda ateera ku musiraamu kansabe Shamim yebale kugumiikiriza na kubeerawo ne Biko mu mbeera yonna takbir beerabirira Biko tayagala nnyo egola bakamera naye beerabirira saba Allah bagatte ne mujjana babeera babiri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah nfule neiba wa Shamim mujjana kubanga nobeera ogenda olabanga Shamim wakoze video ya Shifura tuveeyo ekibuuzo ekirala Sheikh ensonga eyo oba erinnya Abduswabul Kamoga kola ne CBS. Ekibuuzo kyenjagala okubuuza abasheehi noba ne ba Amira ndaba nnyo basheekh kati oba abannyinaffe oba abaana abawala ng'egye bambalamu shariya wallahi omusanga ngambadde bulungi naye nga munda ataddemu nga mboba alinganga asuddeko obusuuzi kale kyekyo seeka nsaba mutangazeemu n'okwongera okunnyikiza ateekamu legingi n'ayiwako buyiyi yeah. Sike baita siro onu oba thiro onu nenga kuba netegereza wano eno ngeri gye tuli wallahi sirabo ennyambala eyo naye obo gye tukolera eyo gye tutambulira eyo nzoza namwe era mubalaba naye bwe tusoma ku theme y'omukolo guno egamba hijab, right? Allah subhanahu wa ta'ala mu surat Ahzab yatugamba Sheikh yagiyogedde dda n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi tigamba abakyala bo bambale jalabibi, right? Kati oyo batayambadde jalabibi abamu oba tukitwale nti sharia dowentera byawula. So sister yategese yagambye hijab. When we talk about hijab ndaba nga basinga wano gye mwambadde. So brother yawula fashion ne hijab. Abo abantu boola baba mu fashion kuba ojja kwekanga nti bwagenda mu muzikiti aba ne kaleesuke naye nze wano wendi tewali we sitasobola tuuka masjidi olutuuka ntandikirawo kola ki. So temubitabula ebintu ebyo mu byawule eyo teba hijab. Hijab entuufu teyina kulaga bode yo. Hijab entuufu omukyala bode yo eba teyina kulaga, teyina kubeera light, buli kimu ekikyo kibeera kiri munda. Sheikh wedda asomesa bulungi n'agamba nti waliwo omukyala wa nabbi yalina figa nga eyitamu nnyo naye buli omu yamulinda yagenda olaba nga figa tekola ki nga tekyalabika. So please mu byawule hijab ne fashion. So that's not hijab.
Genda kuzomwezi 3 August 2024 mugenda kulaba emisono gya hijabu ezituukaganye n'omutindo. Kitegeerekese. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akonkalaba gw'obadde okadduka buddusi naye nze njagala nnyo ate ebintu ebiri controversial. Kuba omuntu mwayita n'ayagala atukubira omwo mu mpola mpola. Amateeka g'obusiraamu gategeerekeka. Okay? Tegali omusiraamu n'atali musiraamu tukimanyi teri kunywa mwenge. Ekyo tewaliwo gwe bakigamba naye gwe bw'obeera ng'ewammwe baabazaala nga waliyo abagunywa ekyo kankireete bwe nti mu nsi mulimu abatemu. Oli asiibula abawaka n'agenda n'akuba akatayimbwa n'adda awaka nga afaanana nga bwe yagenze n'aleeta essente abawaka ne bakola ki? Ne balya. Wali olabyeko akuba akatayimbwa asiibula abawaka nti bannange ngenze naye leero oba amaanyi nninamu kuba akatayimbwa kano kalina engeri gye kasumbwamu ng'okakuba omuntu naye kale kaŋŋende olwaleero ndaba oba kinaakola ki? Oba n'akomawo n'akugamba mukyala mpa amazzi nga bw'onnyika engoye zange eno leero gwe nzisa omusaayi asammudde mungi. Lwaki takikola? Akimanyi nti nno kya buswavu era tekirina kubeera bwe kityo. Kakati oyagala okuŋŋamba abatta abantu tebaliiko beewaabwe? Babeera nabo naye nga tebakola ki? Tebabamanyi. Nze nina wano wengenda n'enkyogera nenga nti bw'osisinkana omuntu ku Lwokutaano ng'agenda mu jjuma akugamba owaaye sawaaleeku kale naakulaba nga nkomyewo wano okuva mu masigidi. Ne bw'osanga agenda mu church era aba ne Bayibuli ye ng'agikoze eki? Ng'agikwatidde wano. Kale naakulaba amalya g'ekyemisana ngenze wano mu church. Waakalaba bameka akwata embugo n'omusanga ng'azikutte wano nga buli omu aziraba. Nakugamba waaye onansonyiwa naye ndowooza tulabagane ekya ŋŋendako wano mu ssabo. Bameka bw'owulira abakyogera. Omuntu ayinza okwesiba ku kintu naye mu mmeemeeya amanya nti nno ekintu nno kiki? Kibi. Kakati ne muffe mulimu ababikola era saagala nzije wano okugambe nti nno ŋŋenda kukola ki? Abagunywa gye bali. Naye tekitegeeza nti nno gwakola ki? Gwakkirizibwa. So ekyo we bakikola ku ki? Ku bwabwe ensi tosobola gikontrolinga yonna. Ate saagala oli ajje wano akugamba nti abasiraamu tebagunywa gye bali. Naye abo tebatuusa busiraamu nga babulina kukola ki? Abo babikola ku lwabwe si lwa busiraamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kibuuzo kya Martin sigwabuziza. Abakikola bagenda mu mabaala ne bava mu mabaala mu kaseera k'ekisiibo oba akaalamanzaani. Ekisooka nga bw'akimanyi nti kibi aba akwatiddwa Katonda w'ensonyi. Aba akwatiddwa Katonda we. Secondly, eragire omwoyo guli ogulagira obubi. Ibirisi ebesibiddwa. Nakkiriza ate naye yali musindise genda ebeegize eki? Era waliwo era togamba nti babavuddeyo baba tebavuddeyo era mulimu abasigalayo nga basiibulukira ku kwete kuwalagi. Tegerekese kale jazakallah khair. Shukran. Ekibuuzo ekirala? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka kyava okwogerako kyembadde ngenda okwogera naye nyina ekirala kyenyongerezaako. Ffenna tumanyi nti mu Ramadan shaitani ebeera eri ku salasil ebeera esibiddwa ku njegere. Kati n'ekintu ekirala tuwangalira nnyo mu bafriends baffe abatali ki basiraamu nga we love each other so much. So tubeera tubannyonnyola ekintu kye tugenze. They all know it's Ramadan. Tetukkirizibwa kukola kino. So nabo balina engeri gye batwegattako ne babeera nga tebagendera ku kiri ekintu okukola ki otuwabya ne babeera nga nabo bagendera ku mustawa gwe tuliko bwe guti. Alhamdulillah inshallah. Shukran. Kibuuzo ekyo. Ekibuuzo kyabuuza kibuuzo kirungi nnyo. Bwe nali ntandika kampani yange nabagambye natunuulira ebintu ebiriwo currently abantu bakola ki. Bw'aba baddewo nga njogera n'abannyonnyodde ba ashazi bange. Mu Uganda kyemmanyi tewali assuring company eyambala nga Hana Events UG.
That one I am 100% sure. To the extent that never ekintu kye nali natandikawo ku kwanjula abawala engeri gye bambalamu. I've seen some other companies that have copied me, and I am proud of myself. I'm like, wow, this is so good. Now, getting back to your question, abawala bange oba aba ushers bange tetubaguza bantu. That is why when a client comes to me ngagamba njagala byana ebitiribita ebikola we biti nkugamba oyagala abana abagenda okukola oba oyagala abana abagenda kugula, because company yange tetunda bamalaya. I call that prostitutes. Because I mean, nsize kutunda abana bange bazze kuweereza. So era n'abana bange bakimanyi bwe tuba tukola tetulina masimu. We are not giving out our contacts. We have come to work. Contact gye tugaba ya mukama wammwe, because we have come to get more business from here. So mukwano ba ushers ba Hana Events UG siba malaya tetutunda abana baba bazze kukola, and kano kankayiseewo. Dear men, let us be more respectful. I tell people, boba teweewadde ekitiibwa tewali agenda kukola ki kukikuwa. It starts with you men. Mwabagenda nga mwagala okulaba buli omu bwakola ki bwafaanana. Olw'okuba abaana bano balabika bulungi oba abaana bano baliwe bati mulowooza baakugula. Abaana bano si baakugula. I work with girls abasomye, abaana abalina ebitabo. I have lawyers, I have business women. Abaana abali bamanyi esikozi ezaba ushers balina okukola ki okutambulirako. Era bw'ona omukwano wa Hana Events kigezeeko ojja kudda ombuulire kyanaakuddamu. Abdulmajid Omar Kawesa Mulumba ery'omwami. Ekibuzo kyembuuza mwena mukiwulire bulungi, bannamawulire mukikwate bulungi kozi bonna babeere nga bakitegeera. Baseeka tubasaba tubeegayiridde mutusaasire, wallahi tujja ne tubasaba mwegatte ku bintu bino eby'obusiraamu. Engeri gy'ozzeemu nze nnyinza okuba nyambadde bwe bati, not perfectly dressed, naye ndi hijabi. Naye seka n'omugamba jangu tulina ekintu kya busiraamu bwe kiti, wallahi ne batajja. Law samahtu tubeegayiridde mutuzzeemu amaanyi, we mutajja bani abagenda okujja, kuba kino ekintu kyaffe buli we mutajja ne bali muba temubawa murale ejja mu kintu kino. Tubeegayiridde mukiwandiboza wonna mukiwulidde era mugenda kwetaba mu kintu kino. Tubeegayiridde. Law samahtu. Era ogowole ne bamashekha abasigaddeyo ate bajje ne bashakati baabwe bahajjati baabwe bakyala baabwe n'abaana baabwe ennaku z'omwezi 3 mu August. Webalenjeyo batidda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde baffe bamashekha abatukulembedde omuli Sheikh Hamza Bukhari yakava ku nnyonyi era abadde agiddako n'agamba hijab nation. Sheikh webala omutima omulungi. Ogi wange director wa Umma Uganda ajashani ya Kigozi webale nnyo alhamdulillah. Sheikh kati ekyokulabirako otaba mu hijab nation tugenda kwebuuza tuteekeyo baani, tuteekeyo bashiba oba spice. Ekati wozze alhamdulillah tugamba alhamdulillah ne bashiba bajja tulabirako ne baspice babeerenga batwegattako inshallah ne bashakira inshallah bajja kujja. Kadde waffe omugagga bwe tulina yekka mu eno saidi yaffe y'Obuyisiraamu era ffe tuba tulinayo abawalimu tuba bagumu. Haji Bakaluba Haji Yasin tatulekeredde Ssekimwanyi weebale nnyo kubeera nga ebintu by'Obusiraamu totulekeredde n'otegeera nti nno obuntu bw'Obusiraamu ate olina okubeera nga oteekamu ate neweesitukira. Abagagga abamu bateeka mu muteesi nga tomulabye agabe baseeka abatadde. Bajjati mwenna abali wano Hajjati atukulembedde Hajjati Shamim Mayanja mukwano gwange my sister na mwenna bannamawulire ab'ebitiibwa bannamawulire tubeeyimirizaamu nnyo. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yagera nga bannamawulire tumuliiwo ate ffe twaliriddewa. Bannamawulire mwekubireko engalo mukola omulimu gw'amaanyi mututeeka tukasuka naffe Allah n'atugerera ntuliire eyo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Bannamawulire tubaagala nnyo na mwenna bahajjati proud hijabi proud muslima banneekanyongere bawe salaamu kubanga tetamiiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
olunaku olwaleero Sheikh Hamza Bukhari si lwakusomesa lwabula bwakowoola buli musiraamu ali eyo kakati waliwo tugenda okubajajingira abeeyita ba Imani Kani banenze ebyobusiraamu ku Afirikana eyo tuwabeerawo bya busiraamu ugundi eyo tuwabeerawo bya busiraamu kati wetwagala tulabire ba proud hijabi abasiraamu ba haji ba hajati ennaku z'omwezi 31 ogw'omunaana banne twerekereze ebitutawanya bingi naye twerekereze tuletewo ku bahajati baffe mu bintu ebifaanaganako bwe biti era tulabire ddala mu mukyala Zubadu bwati bwafaanana ensawo ye mukyala Haji Yasin bwati bwafaanana mukyala Sheikh Hamza Bukhari bajje mu Hijab Nation nga bambadde ate abaana obusiraamu bambala mmwe tibakubakuba balungi ng'ate shiwatugambe Shania Kigozi balungi ate wabambala banyuma Tegera mu Luzumba tegaseka tuwasoma. They look courageous. Bali bas. Ya kwekaza. Fantastic, eh? Okala ka proud hijabi ka proud muslima ngamba ne ngabala chi. Ne kanyuma okuvira dira ku kigere ba ku chi kumutwe ngabagenda kulira sente zoga be mashallah ya kankongere olye kubanga osana kubeera ng'oteeka sente wokola ki wolaba banne tuteeke sente bwe tulaba abakyala tubatambuzeeko nnaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana tubaleete kubuna obusente ng'ogenda nakulya ate onyumirwe ate tumanyagane ate tubeere ne connections ez'enjawulo connections naye omukyala n'akufumbira okuva ku mwaka mpaka ku mwaka naye ng'abeera mu kisenge kimu tavaamu watambudde nnyo atambulira mu ddiiro wabakole akakomera n'atambulako wabweru w'ennyumba kakomerakomera bwato naye buzaabuza tambuzaako mukyala wo omuleeteko autu ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana nange ngenda kwekata ne Sheikh Hamza Bukhari tubadde mu August tulumba ne tujja kugenda tujja kusigala e Uganda kino kibeere nga kiggwa inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Njagala okwebazaako ensusu Hajati Shamim Mayanja. Barakallahu fikum. Webale tulowoleza ng'abasiraamu otulowoleza notekkera abasiraamu bwe tulina okubeera n'obeera musiraamu n'olowolereza kati tulabe ani agenda okugambayo kayali agambayo kakati tulabe genda kuz'omwezi 31 agambeyo tulabe aleeta mu gaapu zaffe waliwo abaseekaseeka basoma bwinete taliyo muno bida mwerete mu bida naffe tujja nammwe muli bida kubanga tumwalira okumulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nange ndi bida kakati ogamba bida oba bida jangu olabe ku bida empya ezigenda okwongera ku busiraamu inshallah ndowooza nga 31 muttafaqun alayhi ffe baseeka ffenna tujja kujja ne haki zaffe ffenna tubeere nga tujja tubaleetako out inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka anta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, Jeja Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Baraka. Ataina muchala Allah mumuwe. Ataina muchala Allah kuwe. Ataina mwami Allah kuwe. Abami we bari Allah bawa abami ya Allah. Abachala mumirise mugamba amina. Allah bawa abami nga balungi. Nga balina heighting yange. Nga beru nganze. Nga balina akazigo nga akange. Nga bawanvu nganze. Nga balina irimu nganze. Nga balina sente nganze. Allah tabawa basajja basiwufu ate nga tebalina sente. ربنا تقبلنا من إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله كريزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Basabo ne banyabo. Ewatali kuwangaza oba okulandiririza mukirize. Let us have the organizer Shamim Mayanja aje atubulire tickets za sente meka, emeza ya sente meka. Ticket ya sente zino ejira kochi. Era bwemba nyina abantu banga 3 nga njagala kola bulk booking nkola antya. Munkwatira muko oba temunkwatira muko. Shamim ngena kusaba osembere ebigambo ebyo obituuse eri abantu webale nnyo webale ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esooka tebo ya million 3 eriko abantu 8 ejirako ebyokunywa n'ebyokulya. Tuga emiryango gigenda kugulawo sawa 3 because nga bwena bali wano muri basiramu n'abatali kwa mukitegeere leero tuyina kuyingira nga obudde bukyali okuddayo eka kuba tuli bafumbo. So ekivulu kya misana naye enteekateeka yaffe ennungi nnyo. So wa million 3 ali mu pagola kuliko ebyokulya n'ebyokunywa sanctuary juice egenda kuba ebikolako kuva ku makya. Tulina kachai abali mu tables oyinako ushers 2 buli table eriko ba ushers 2 togenda kubanga oyimuka kwenyini ku table kuliko painting wali ogenda kuba osiiga nga tewebowa kuliko Quran kuba buli we tunaba tusirisa mbwetti nga tuwayo abantu obudde okusoma Quran twakirowozezaako ne tugamba omaze ebbanga ki nga tosoma ku Quran bojja kwolwo at least buli kadde kofunamu akawummula kwatamu ku Quran osomemu. Tukyagala nti boddayo eko ogambe buli we nabadde ngira bwenti nga nsoma mu Quran twagala kujjukiza nti funangamu obudde okwatemu ku Quran. So ku table kugirako Quran kuliko diffusers ennungi ogenda kubanga akawoke omanya abasiramu bawunya bulungi mashallah. So kuliko emmere kulya paka kuwulira bubi aba table abantu 8 mu pagola tewali kasana teri kakuba. Then tulina ekifo ku mmeeza mitwala 38 ekifo ku mmeeza ye muntu agula ekifo nga taguze mmeeza namba n'agulako seat era naawe oba oli mu mmeeza. So biri byonna obikola ki obifuna. Owa VIP ow'emitwalo 10 agenda kutuula bulungi in majirisi we. Simanyi majirisi nkinyonnyole ziba nga bya ngundi za wansi ng'oyina kaakatto nga weesigamye bulungi nnyo eri ebyokulya ogenda kubigula buguzi. Tugenda tula Kiwarabu tetwagala kulimbira n'ebyokulya owe10 agenda kugula bigule naye agenda kuba atudde okujjako nga tufunye nga Haji Bakalwa n'agamba mbawadde ebyokulya ab'e10. Kati ordinary ya mitwalo 5 emitwalo gye 5 ogenda kunyumirwa buli kimu okkirizibwa ogenda okukola networking ku muntu gwogaye bulijjo njagala kulaba ku Haji Bakalwa njagala kulaba ku Hajjat Shania njagala kulaba ku Sheikh Bukari okkirizibwa ogenda n'omubuuzaako networking ya bwereere buli kimu ogenda gendeyo era ne ba ushers n'aba VIP balina ba ushers ab'emitwalo 10 balina ba ushers then ow'emitwalo 5 yatalina usher talina usher yeetuukira bw'amala okwetuukira ajja kudigida paka kuwulira bubi kuba ajja kuba ayimiridde okujjako nga tufunye muzira kisaagamba nti mbagulidde obutebe mubuteekeyo. Embeera si nnungi naffe abali mu kutegeka tetuli bulungi naye tugezaako. So bwe tufunayo yenna muzira kisaagamba aba ordinary temubayimiriza mbateereddewo obutebe kubanga gwe tulinako nga sponsor waffe Glosh ne Fancy ba decorator abalungi abo Kamala be bakoze ku bye muwulidde wali ku bwereere bannange. So tetusobola kuba luseke kutuuka mu ordinary okujjawo nga tufunye omuntu yenna atuyamba n'agamba kyeŋŋambye wali nti tetunavaawo anajja tasobola okugamba nti wallahi baddu bange abo tebayimirira ate era ne batakola ki tusuubira omutwalo gw'abantu Haji bonna wamu naye osootugamba Haji nti nguliddeyo abantu bwe bati tusoofuna era ne muzira kisaagamba nga Ayani n'agamba abalala wallahi tebayimirira.
abantu betuba tusuubira. In fact kyewali soose otubuulira abantu abagenda okugula bagenda kugula batya, kuba kino mukiraba wano temwalambise mode of payment. Kati abantu gye batandika okugenda nga bagula mutandika okwestimating enamba y'abantu gye mukola ki, kirungi okutegekera abantu b'otandise okufuna omuwendo gwabwe. Tumanye abagenda kubanga come on, abantu bagenda kujja naye obutebe bwa mmeka, omuntu okumutuuza wansi. Wadde naawe ogambye toli bulungi naye ekino ekyokutuuza abantu wansi ekyokuyimiriza abantu tetugenda kikkiriza. Tujja kulwanagana nakyo kireme kubeerawo naye nga tugenda tusembera at least namba y'abantu tujja kuba tukola ki tutandika okugitegera omutindo tujja gusitulako tekijja kubeera tetujja kuyimirira. Takbir. Ebyo wedda bye mbagamba abasiraamu tuli bagagga. So tulina Momope, tulina online tickets, tulinako Momope nga bw'ogirabaawo merchant code yeyo 015784 eri mu mannya ga Shamim Namanja, merchant code yeyo eya MTN Momope. Then Airtel Money merchant code eri 1248808 erimu Ibrahim Nsumba. Tulina ne online tickets as of now abaagala okuzifuna ozifuna bwotyo because tezinnafuluma nga mmanyi Abannayuganda nti bagezigezi bayinza ozikyupula. So ne tusooka tukozese online, then later tugenda kubanga ate tufulumya tickets abaagala okubanga abaagala stalls emidaala nga bw'olaba Sheikh Bukar kuba kati ye sheyi wange mugulidde omudaala kuba nze sheyi ayina eddagala eddungi omubiri gukuluma kati nze mpaka tubujini mpaka tubujini ntambula nako mu nsawo akati ntambula nako. So abaagala emidaala weegiri osobola okugenda ku Flori oba n'okuba ennamba y'essimu eri ku post okwo n'okuba ennamba y'essimu yonna emitimbagano konna kwe tulangira kuliko squeeze back, kuliko ennamba y'essimu eyo omukyala n'omukubira so osobola okuba kweyo ennamba y'essimu ate n'obeera nga obookinga stall yo. Bannange abakyala networking, mujje tu networking please mujje tu networking tulabeko ku bintu ebingi, tulabe ku business z'abannaffe ez'enjawulo. Jilbab House yetwambaza black on, yes, ya Hajat Shania eri awo ku Supreme y'omu ku basponsors baffe. Tumutawaanyiza nnyo okutuuka wano tekibadde kyangu okuteekateeka wano, era abadde nga tugenda engoye tuzikima tetuzooza nga tuzizaayo n'atuzooleza ate ne tukima nga tutadde omukubamu ku lusekaawo naye takoowa. Rashida twagala okwebaza Rashida Veils and Makeup asiba kakaya nakola makeup. Atasiba kakaya tamukolako, akola kuba siba kakaya. Rashida Veils and Makeup yatukozeeko okuva we twatandikira mpaka wano we tuli. So ndowooza maliriza. You can summarize in English. I don't want to do mistakes. Well, thank you so much. Naika niyazika ku lutonotono Mungu lweyansobozesaako okufuna. Our tickets are going to be sold on different media platforms. Bitabuse. Social media platforms, our tickets are going to be there. But for as long as you're going to have the merchant codes, we have MTN and the merchant code is 015784 in the name of Shamim Namayanja. Airtel is 1248808 in the name of Ibrahimu Nsumba. Tickets are categorized according to the price that you're going to pay. We have 3 million, that is a table. We have VVIP, if you are booking a seat on a table that will be there, it is going to be 380K. We have VIP 100,000. You're not going to be having ushers. We have ordinary, those who are going to be fighting, only the strongest survive. They are also there. So for information, reservation, bookings, and the rest,
please contact 0786-343005. That is MTN. And Airtel 0702-935078. Obuntu obwo mubeere nga mubureplayinga mpola mpola musobole okubeera nga obubaka mubufuna. Buli a recordings tambuza video erimu obubaka bwa ticket paka wetuuka ku muntu omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget, all women in black hijabs and men in white robes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, Jeja Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Thank you so much. A disclaimer, ladies and gentlemen. The poster you see there, we're having early bird discounts. VVIP is going to be 350 from 380. VIP from 100,000 to 80k. And ordinary from 50,000 to 40k. So the early bird discounts are as follows. Baseba ne manyabo. Abo bonna abagenda okusasula oba abagenda okwekwatira ebifo ebyokumwanjo, abagenda okusasula ng'obudde bukyali, abagenda okukeereramu mu mbeera y'okusasula essente, ebisale babikuttemuuko ne babasalirako. VVIP oba twaliyisenga okubuukinga ekifo ku mmeeza $35 gyokka. VIP ebadde $10 ne bagisala ne bagiteeka ku $8. Ordinary ebadde $5 ne bagisala ne bagiteeka ku $4. Mujjukire ennaku z'omwezi 3 August 2024 tugenda kubeera Lugogo Millennium Grounds. Mujje tujjuze Lugogo, tugenda kunyumirwa tarabu tuzimanyi, tugenda kufuna women Quran recitation, abakyala bagenda kutusomeramu ko Qur'ani, tugenda kufuna amataali, bakhalifa bagenda kubeerayo, tugenda kubeera n'amataali gava mu soundi, comedy agenda kubeerayo, drama, skits and play, fashion runway, kite flying, painting, Islamic quiz. Ojje bakubuuze nti owaaye ombaka sallallahu alayhi wasallama mukyala kye yamuyonsa, ofutuke eri okubeewo ansa. Alhaji Bakalu bajje akwate mu nsawo akuwe cheeke ng'eri bulanka, weewandikireko sente z'oyagala. Tukikubire mu ngalo ez'amaanyi. Era ebyo byonna bigenda kubeerawo naye nga Allah ayisiriza ku bantu bano wammanga. Twagala twebaze Radio 4 mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala twebaze Pal FM, mwebale kubeera nga mugasa amaanyi. Jeje Sounds and Events bagenda beera nga batuteeka mu sound gye muwulira obulungi ennyo. Muslim Channel bagenda kubeera nga weebali bulungi nnyo. Memories buli kimu bagenda kikwata, oli waddemba okubeerawo n'ogamba kanzeeyo ke mabega ndabe ka makeup kanozeeyo bakakutte. Muslim Channel egenda kubeerawo. ECOP nabo tebalutumidde mwana, bagenda kubeerawo bulungi nnyo. Rashida Veils and Makeup, abakyala mwenna studio egenda kubeerawo. Oli waddemba okujja n'ogamba Ayani Motors yanguzize emmotoka naye mbadde nzija bwe bati ka esine kansukkako obungi makeup nayiika. Rashida waali agenda kubeera nga akuzzaako omukono mu mbeera efaanana bwetyo. Twin Block Schools abaana tetubajjayo ku masomero, baba bagenda beera ku masomero naye fe abazadde tujje tusobole okubeera nga ate tubeerawo. Jilbab House, mukyala nga oliayo ng'owulira abaya yayiri tejjabikola, nyinza okubeera eyo nga bakuwa bagande kakala akalungi bwe katyo. Jilbab House weeri jangu ofune hijab nga ya black bulungi esobola okubeerako bu design oba silver naye for as long as it is bula kubeerayo mwebale nnyo. Haji City kwagenda okutula basoke bamube ekimuli, enjuki nazo zimulumbe wangi. Ne tickets zaffe ziri awo, omuntu ayagala okugenda okufuna tickets osobola okugenda ku Flory Flower World n'obeera nga ate mwana tu weefunira ticket.
Next Hotel osobola okugamba nti nkyali mu honeymoon ne Hajati wange bwe mba nvudde ku Hijab Nation katugende ne Hajati ate tufuneyo ka honeymoon sleep over mwana tu Next Hotel weri Hana Events mwana tu nabo tebalutumidde mwana Glosh Design and Events Fancy Tables emeza zonna ze mugenda okulaba akafo ke mugenda okutulamu waliwo emeza gy'oteekako akatunda kasankole juice wallahi akatunda ne kayiika musiraamu kati we kikusanga nga obadde wasiibye ng'olunaku lwagenze ne lukwatagana ne sunna oba okyali ku dhahaba ddama wa bitallati luluuqu wa thabata al ajru ogenda olaba akatunda kaweddemu n'otateekako inshallah obulamu ne bukuggwako. Aisha Muslim Wears nabo bagenda kubeera naffe. Alhaji Dembe naye mwana tu yataddemu amaanyi. Tulina ba sponsors bangi nnyo era ntwala omukisa guno bategeeza nti sponsorship slots weziri nyingi nga bwe yagambye tulina obutebe tukyalina ebintu bingi bye twetaaga otteekawo tusobola okubeera netugamba nti twagala tuleeteyo robots obugenda beera nga butambuza ebyokunywa Hana naye atuwe ba robots obo butambule ne ba ushers tusobola okugamba nti twetaaga SC mu ba ordinary era nayo tujja giteekayo ba sponsor mba mukoze eki muzze basebo ne banyabo. Alhaji his excellency his eminence Ali Kachape atuwadde tickets tukikubire mu ngalo ez'amaanyi webale nnyo webalire ddala tickets zaffe z'otuwadde era tusuubiza zigenda kutuuka mu bantu bulungi nnyo tugenda kubeera nga tuzibawa. That is also another kind of sponsorship. Tuukirira Shamim, tuukirira Glosh, tuukirira Ibra oba ennamba ezo ez'amasimu kuba obagambe nti ndi mu kuteekamu ssaawa zino ssente za tickets saa 3 oteekemu merchant code ogule tickets saa 3 ffe tujja kunoonya be tuziwa si bwe kiri basebo ne bannyabo nsaba mukkirize engeri gyekiri nti omulamwa omulala omukulu oguli ku lunaku olwo gwa social networking omuntu obeerawo ng'otudde ne munno nga tokimanyi nti nno akola mu mbeera y'okulongoosa abantu ensigo n'obeeraawo nga owulira ekintu kikusimbye kati nze mbadde ndi wano eno naye nga simanyi nti nno sheekhe alina tubbu jinni sheekhe ngenda kujja nfuneyo tubbu jinni siba kiri. So let us network tubeere nga tukolagana tumanyigane. Oyinza n'okubeerawo muganda wange aliwo muganda wange Jona muganda wange yasiramuka a few years ago naye kati mukyala tannafuna bwebito ebitandika si bwe kiri. Sheikh Zubadu nze mbadde nakusanga kodi nasooka kulaba kinaawe eyo naye alhamdulillah kati ate nkusanze omugaga bakaluba bannange ebintu bya networking birungi osobola obeerawo omugaga n'akunkumuka ekiziki haji balage. So ladies and gentlemen, I call upon everyone on the 31st of August 2024 to come and be part of a beautiful Hijab Nation event that is scheduled to be and to happen at Lugogo Millennium Grounds. Thank you so much for everyone who will hear the call and respond positively. Tubasaba mujje era mujjire ddala tufunyeeyo Hilali Travels naye atuwaddeyo tickets banaye tukikubire mu ngalo ez'amaanyi. Hilali Travels atuwaddeyo tickets mwebale nnyo mwebali ddala. Media personnels tekibajjaako nammwe ate kutuwagira mugenda kujja ne kamera masha Allah naye ne bakyalaba mukole eki ne baganda be mubagulire tickets mukole ki mubaleete kitegerekeke. Sheikh Bukhari ne Alhaji Bakaluba bankubye akaama bagenda kutuwaayo tickets era ngenda kusaba bo bennyini batubuulire zigenda w'abaani si bwe kiri Sheikh zigenda mba media oba zange nzekka. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasooke nsabe Sheikh Ali Kachope omulangira w'ehoyima osookodde wano kwano gwange tukoze naye musalamu charity salam neera nga ateekamu bw'atyo sekali sokojje wano oyo ne bwe muyita ntya akimanyirwa akimuyita Sheikh Ali Kachope oyo bw'abaaga bateyeegabya nkakasa Shamim obadde tomumanyi omumanyi ng'omanyi abagagga yakakoma obadde taliimu Ali Kachope omulangira wa Bunyoro salam ne ticket ozibagambe
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natudde eno nga neewala obuntu buno naye ku lwa Al Hilal Travels inshallah tujja kugabayo tickets 6. Takbir! Inshallah olwa Al Hilal Travels tujja kufunayo tickets 6 inshallah. Munansonyiwa aba Al Hilal tuli mu tours and travel business era tulina umra eya August ne tubeerayo ne umra eya December. Shamimu nonsonyiwa ebisigadde tujja kwongereza okwo inshallah. Ekirala nkola ne consulate ya Oman. Naam, kati Fabaqibula Travels tutwala abantu Makka ne umra inshallah. Era nze director nze CEO ne Sheikh Muhammadi tickets 25 tugenda kuzibawa era nkakasa Shamimu amanyi wankubira oluseke era ajja kujjawo office ziri waneno wandegeya naye ate ye wagendo zijja amanyi okukisenyi bus terminal. Qibla Travels naffe tusazeewo tuyingire mu kintu kino biidhinillah. Mujje tubatwale Makka, mujje tubatwale mu umra. August umra insha Allah ya 2010 tusula ku sawa biidhinillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko ngena kusaba ontereko kamomo kuneno nterako kamomo ku screen webale nnyo webalire ddala teyako kamomo tusoke tufune tiketi zineno. Aha kamomo keeko banange Shamimu ne Ibrahim amasimu ago gababeere kumpi abasigadde takbira zitubeere kumpi abasigadde takbira zitubeere kumpi. Nziramu okukatiriza ensonga ya social capital, nsonga nkulu. Saawa zino omuntu osoma nobeera ne PhD yo mu kuyunga amavivi naye ng'omuntu ali mu office alina certificate in MC and music wiring nga yagenda okuyisaawo. Si bwe kiri? Allahu Akbar! Tikati Shamimu toka hapa, Shamimu toka hapa, Shamimu toka hapa. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhaji Bakalu Badru yanzizza nnyo tickets zaffe ezo. Tusaba Allahu azza wa jalla omulungi wojje abeerenga ate ayongerawo. Omukyalo oli agambye nti abagagga nga tebatugabidde ku nnamba z'amasimu. Banange nsaba ebintu byonna ebigenda obeera mu luwombo mukkirize tubifune mu kujjula. Si bwe kiri? Ng'ennaku z'omwezi 31 era nga tumaliriza ne event eno leero tugenda beera tutandise. We have officially opened the platforms. Are we together? Feel free to contact everyone, network and make sure that you get to know one another. Kitegerekeze basebo ne banyabo mukkirize ate event njibakwase naye tugenda kufuna edduwa eggalawo okuva ewa Sheikh Bukhari abeerenga atusabira. Allahu azza wa jalla atutambuza obulungi n'atuleeta wano ate era mwana atuzeeyo nga tuli bulungi nnyo. We thank you so much our developmental partners. Thank you so much. Thank you Executive Captions. Thank you Shamim. Thank you Glosh. Thank you Ibra and the team. Sheikh Bukhari tusaba omukolo oguwumbe. Tusaba Allahu azza wa jalla akkirize Sheikh Zubadu ate otukulemberemu nga tusiibula bannaffe buli omu atambule mirembe. Thank you so much. الفاتحة أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته الله تتواو كنيا ونيوكوجاكو نتسبب الله تسونيوه سبب الله تسونيوه تساسري ولا هما إلا فرجته أينن سونغا يسيبي الله جسمولي أتسوبوزي سي الله توانغولي كو إجاب نيشن نغناكو زوميزا ساتمولمو الله تاسين كوبا atase nkuba tase obubenje n'endwadde kola gwaffe guyimirewo ya Allah situle eddiini y'obusiraamu mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza owamu na buli omu agenda okuteekamu n'abataddemu bonna basaponsa baffe Hijab Nation okubeera ng'etambula. Allah subhanahu wa ta'ala batusiimire, Allah bawe emikisa, n'abamawulire Allah basiime, Allah mwenna buli wamawulire ali wano agenda okwongerayo ebintu bye naye yabyongeddeyo edda nawe Allah kutusasulira kutusiimire. Ai Allah subhanahu wa ta'ala bategesa abakulu Hajjat Shamim Mayanja Allah kukuumye n'omwami w'omulungi, amwongere ezzadde eddungi, amwongere ebirungi bingi fi dunya wal akhirah. Buli omu akuminisizzaako wano Allah amwongere ebirungi fi dunya wal akhirah. Allah tusaasire mwenna abali wano ya Allah. Allah tuwe rizqan halalan tayyiban mubaraka. Fa in kana rizqan min as-samaa fanzilha wa in kana ba'ida faqarribha wa in kana fil ardi fakhrijha wa in kana qalila fakassirha wa in kana kathira fabarik laha. Baji yasindi bana bayina ku sente nyingi Allah azongere era azongeremu omukisa. Na kufenna abadina ku sente tono Allah atongere, n'abatayina ko wadde Allah bawe sente. Ya Allah tuli baavu gy'oli wa antal ganiyul hamid. Allah gwe mugagga, buli ali wano nkimanyi Allah alina obwetaavu bw'essente. Farzukuna jamia Allah tuwe sente halalan eza halal tayyiban nga nnungi mubaraka era Allah tuteremu omukisa. Rabbana atina fid dunya hasana, Allah tumwegayira tuwe ebirungi ku nsi, wa fil akhirati hasana, ne ku nkomero Allah tuwe ebirungi, wa qina adhaban nar, Allah tukingiriza omuliro. Buli ali wano agenda okuddayo waka nga Allah mutaddeko akamwenyu mwenyu ku feesi ye ne ku mutima gwe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gochita Isabuvi, feel free to come for a group photo. The organizing committee, you please